nga sinna simbula bigere byange kugenda mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eri e Buddu sooka ontaagingireko ab'ebitiibwa Emmengo. Omaze okubataaginga? Ntaagingirako abafuzi ba kuno mu gavumenti eya wakati. N'oluvannyuma ontaagingireko ebimererezi ebiri ku opposition. Yeekolera itongwa geegange musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana. Alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Nyongera okubajjukiza. Ogwammwe gwa kunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange. Gwakunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Kakati waliwo ekivume ekitera tukasukirwa n'ekigendererwa ky'okutusiiga ekifaananyi ekibi era n'ekigendererwa ky'okutukkakkanya. Abannuupu bavuma buli gwe batakkiriziganya naye. N'abamu bagamba nti osobola okwadressinga omuntu ng'omuwadde ekitiibwa kye wadde tokkiriziganya naye nga tosoose kumuweebuula. Mikwano. Tuli mu lutalo lwonna na muntu yenna ng'olutalo olwo lwa butakkiriziganya. Tuli mu lutalo olw'okununula ensi yaffe so obutakkiriziganya. Tuli mu lutalo olw'obulamu bwaffe so obutakkiriziganya. Tuli mu lutalo olw'okusibwa kw'Abaganda baffe so obutakkiriziganya. Tuli mu lutalo olw'okubusaawo Baganda baffe n'okubawamba so obutakkiriziganya. Tuli mu lutalo olw'okutta Baganda baffe abangi abattiddwa mu ngeri gye muzze mulabamu so obutakkiriziganya. Ng'obudde kw'abo abafiiridde mu ngeri gye mubadde mulabamu gye mulaba nti gavumenti ebatta direct waliwo betta indirect. Emulago teriiyo ddagala. Enguudo mbi obubenje ku nguudo. Ebitongole bya gavumenti bigabira pamiti abantu abatannatuusa kukozesa bidduka ne batta abantu ku nguudo. Omwana wo n'amala okusoma ng'omuweeredde mu bugubi n'atuuka okugenda gye basabira omulimu ne bamubuuza ani akusindisa olw'okuba alina ennyindo n'ekimwa nga kino ekyange. Tolowooza nti maama wa Rita Nabukenya obusungu bw'alina ku Museveni abulinako lwa butakkiriziganya. Tolowooza nti maama wa Dani Kyeyune ne mukyala we ne bamulekwabe obusungu bwe balina ku Museveni bamuyinako lwa butakkiriziganya. Tolowooza nti maama wa Yasini Kawuma bamulekwabe ne mukyala we obusungu bwe balina ku Museveni bamulinako lwa butakkiriziganya. Tolowooza nti maama wa Frank Ssenteza n'abazadde be bonna n'ab'eŋŋanda ze obusungu bwe balina ku Museveni bamulinako lwa butakkiriziganya. Leka kulowooza nti gwe watusinga okusomera ffe twazaalibwa tetulinaamu yadde obwongo obusobola okukitegeera nti obutakkiriziganya n'omuntu si musango. Leka kulowooza nti ekitwererejjesa ebbanga lino lyonna ku Museveni butakkiriziganya naye. Leka kulowooza nti ekyatuwaŋŋangusa butakkiriziganya na Museveni. Leka kulowooza nti ekitukeeza okwetunuzaamu kamera obutakoowa nga tulwanirira ensi yaffe lwa butakkiriziganya na Museveni. Temulowalinga struggle eno kugiteeka wansi w'amadaala nti ekituleekaanya butakkiriziganya na muntu. Tetukeera nkokuleekaana lwa butakkiriziganya na muntu. Era tetugenda nko mu lutalo lwonna na muntu yenna ng'ekitututte mu lutalo naye butakkiriziganya naye. Tuli bategeevu era abayivuko ekimala okukitegeera nti tusobola obutakkiriziganya oluvannyuma ne tukkiriziganya nti tetwakkiriziganya. Nkiddamu, tusobola okukkiriziganya n'omuntu nti tetwakkiriziganya oluvannyuma ne tukkiriziganya nti tetwakkiriziganya. Mulekeraawo okulowalinga struggle eno to the level of obutakkiriziganya. Eno struggle erimu obulamu bw'abantu abatalina ba ku mulembe guno gwe boolengera. Eno struggle erimu abantu ababbiddwa ettaka. Waliwo abantu abasula ebweru abatakyalina wa kuteeka luba, abatakyalina wa kujja kyakulya nga kikyonco. Ku oda za Museveni yagenda mu Lusanja n'asenda ettaka ly'abantu bonna. Tebakyalina wa kusula, tebakyalina wa kulimira. Waliwo abatakyalina wa kuziika nga Salimusala ettaka yalibba n'asengulawo n'eŋŋumba z'abakadde baabwe. Abantu baweeredde abaana baabwe mu bugubi, basingle mothers abaana baabwe bawunzikira mu Bwakadaama.
bawunzikire mu bwakadama bakomerewo nga bwe beetwala bakomerewo ku magulu gaabwe nene bakomerawo mu kibokisi kye muyita sanduuku mulekerawo okulowalinga struggle eno to the level of obutakkiriziganya. Nawulirako ku Mubaraka Munyagwa mugaati gwa bbata naye ng'akozesa statement eno. Mubaraka Munyagwa mwe muba mwalwananga ne Museveni ng'ekibalwanya butakkiriziganya. Nedda ffe kitulwanyisa ne Museveni kununula nsi yaffe na kukomyawo ddembe lyaffe kubanga okuggyawo Museveni kutegeeza ekikomya ekitta abantu, kutegeeza okukomya ekiwamba abantu, kutegeeza okukomya kisiba abantu bbira mu paamu, kitegeeza gavumenti okuteeka ddagala mu ddwaliro, kitegeeza gavumenti okukola enguudo, kitegeeza gavumenti okukola ebyo ebikolebwa gavumenti, kitegeeza ffe okudda ewaka nga tuva mu buwaŋŋanguse Basteera Nyanzi Bakakwenza Lukira Basajja n'abantu ab'enjawulo bangi nnyo. Kitegeeza eggwanga okudda mu mikono gy'abannansi, kitegeeza okulekeraawo okuwamba abali ku ludda oluvuganya gavumenti, kitegeeza okutereeza eggwanga ng'omwana wajja kugenda omuweerera asome atuuke okumala okusoma ng'omanyi ekiddako gavumenti ye yamuteekerateekera dda. Bannange tetuli mu struggle ya butakkiriziganya. Era omuntu yenna agamba bannange weewo tetuvuma Museveni ne bagezaako nnyo kitwambaza. Bavuma Museveni naye bw'oba tokkiriziganya na muntu taba mulabe katugambe tuvuma Museveni golowooza ekimu tuvumya butakkiriziganya naye. Oba olowooza ekimu tulwanyisa kale n'ekivumo kyakulwanyisa. It is an weapon. N'ekivumo kisobola okubeera ekyokulwanyisa. Katugambe tukozesa ekyokulwanyisa kye bayita ekivumo. Okweŋŋanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni gwe kyotegeeza nti tumweŋŋanga lwakuba tetukkiriziganya. Golowooza tetwakuzibwa. Oba olowooza mu families mwe twakuliramu ffekka. Mwana omwomu buli maka, mwana omwomu buli maka. Mbadde mmanyi nti twakuliramu ne baganda baffe. Ne ku byalo kwe twabeerangako n'abantu ab'enjawulo. Kyotegeeza tukuze kutuuka wano nga tetumanyi butya bwe tuhandolinga muntu bwe tutakkiriziganya. Oba nga tetumanyi kukkiriza nti mu butuufu wano tetukkiriziganya era tulina okukkiriza nti tukkiriziganye nti tetwakkiriziganya. Tewali ali mu lutalo na muntu yenna lwa butakkiriziganya. Era singa olaba nga nkutte emmundu yange nga ngitunuliza omuntu yenna ne bw'oba oyo gw'oyita ow'ekitiibwa sijje mutunuzaamu lwa butamukkiriziganya naye. Nje mutunuzaamu lwa nsonga ez'eggwanga. Ntandikidde ku Munyagwa. Munyagwa gye buvuddeko wali ku TV n'okola statement n'ogamba tukkirize tugaane. Museveni is the president of Uganda. He's an old man. We have to respect them. We have to respect him before addressing him. Tukkirize Museveni is the president of Uganda. We have to respect him before or whenever we are going to address him. Munyagwa tuulafuna peni n'ekitabo kano nkakuyisizeewo. Munyagwa, once you call someone a professor, obeera tokyalina moral authority emunenya ku kintu kyonna oba emuwakanya ku kyayogedde oba emuvuma bussiru. Nkiddamu. Kasita oyita omuntu yenna professor obeera tokyalina moral authority emuyita musiru. Gwe naddala nga toli professor obeera tokyalina moral authority emuwabula ate obeera tokyalina moral authority emuwakanya. Once you call him a professor, toyinza kugamba professor wuliriza ekizibu oli musiru.
ekizibu toyina magezi obeera ogudde. Omuntu yenna anaakuba omuntu ng'omukuba olw'ebikolobero by'akolera mu kifo ekyo oba mu kitiibwa kye, sooka okimwambule omukube buswayida, then point zo ku byonna by'omukubye zigenda kubeera valid. Omuntu ajja kwebuuza lwaki Museveni simuyita president nga yatudde mu ntebe esooka? Lwaki mumuyita dictator? Singa nkeera n'empita Museveni president, mbeera sikyalina moral authority eyogera ku bikyamu bye, kubanga nsoose ne mmuwa ekitiibwa ekya nnamba emu, ate nga nnamba emu ekimuweesa ekitiibwa ekyo bwe buweereza mu bantu. Kati ono mulwanyisa lwa butabeera nnamba emu mulungi, lwa butakola bikolebwa mu ntebe y'obwa nnamba emu, ya butaggusa bikolebwa mu ntebe y'obwa nnamba emu, lwa kufutyanka ntebe y'obwa nnamba emu. Once I call him nnamba emu, mbeera tikyalina moral authority emugamba nti va mu bwa nnamba emu. Omuntu yenna anaakuba Museveni n'amunoza mukube nga mutabani wa Amos Kaguta nga ne kapanti okamugjeemu. Awo okumukubaako kujja kubeera valid. Naye bw'ojja President Museveni, bw'ojja Mwami Museveni, oba tokyalina nsonga lwaki omulwanyisa, kubanga tayito gy'omuwadde ey'obwami abaami baabanga b'amasaza. Naffe ne tukizuula nti n'amaka gaffe mubeeramu amasaza, ne tugamba nti n'ab'omu maka bayitibwenga baami. Sooka olondoole ekitiibwa ky'obwami kyavaawa. Bw'okiteeka ku Museveni oba okyalina moral authority emuvuma. Ffe twakulemberwanga bukulemberwanga Abaganda, twafugibwanga, era abaami ba Ssaabasajja Kabaka baatukulemberanga bukulembezi. Tunuulira gw'oyagala mpita omwami, ewaffe nga waliwo ekijja kyeyattiba omwami. Maama wa Rita Nabukenya akeera ayite Museveni omwami, nga mu maka ge mulimu ekijja ky'omwana we eyattibwa omwami. Maama wa Franka Senteza, maama wa Michael Kalika Zigiwaini, namwandu wa Yasini Kauma, namwandu wa Kirumira, still oyagala bayite Museveni omwami, ng'emmanju w'ennyumba zaabwe wali ebijja by'abantu baabwe abattibwa omwami. Muntu yenna kasita osooka okumuwa ekitiibwa oba tokyalina moral authority emuvuma kintu kyonna oba emunenya kintu kyonna, kubanga osoose n'omuwa ekitiibwa ky'obwami, ate ng'ekitiibwa ky'obwami si linnya bunnya wabula buweereza, n'ekyobwa pulezidenti si linnya bunnya. Amannya ga Museveni ye Yoweri Kaguta Museveni. Bw'omuteekako ekitiibwa ky'obwa pulezidenti obeera tokyalina moral authority emunenya kintu kyonna. Kitegeeza nti akoze bulungi emirimu gye, kyova olaba omugonnomoddeko ne tayito ze, era tayito ze ezo toyinza zikyalenjinga ng'okyazimuyita. Tayito obeera toyinza zikyalenjinga ng'okyazimuyita. Mubaraka Munyagwa, once you call someone a professor, obeera toyina moral authority kugamba. Naye professor yalina ekizibu ku mutwe. Professor obadde yayonka mbwa professor. Ne professional k'ekikyamu tategeera, era bw'oli kyogera mu bantu abategeevu abategeera obuzito bw'ekitiibwa ky'obwa professor bagenda kukuttula. Gwe bw'oba oyagala okukuba omuntu yenna tomuwanga tayito yonna. Sigambye nti yogera naye mu ngeri emuweebula kubanza okuyita Museveni mba simuweebudde ago mannya geewaabwe. Oyagala muyite muzeeyi, abazeeyi beewammwe bakwata abaana, abazeeyi beewammwe baleepinga abawala be bakutte,
ne babatwalira amajembo ya ne babaleepinga. Abazeeyi beewammwe beewerera abazzukulu, I will crush you. Abazeeyi beewammwe baduuluka ne bagamba in Uganda even a fool can survive mu Uganda. Abazeeyi beewammwe baga abaana baabwe, I am not working for you, I'm working for my family, I am working for myself. Abazeeyi beewammwe ono yagala muyite muzeeyi olw'emyaka gy'alimu, naye ekitiibwa ky'obwa muzeeyi kisukka ku myaka gy'obeeramu. Ensonga lwaki omukulu w'ekika ky'Engo mwana muto nnyo naye ayitibwa muzeeyi olw'obuvunaanyizibwa n'ekitiibwa n'emirimu by'akolera ekika kye. Obuzeeyi tetubipimira ku myaka gya muntu. Osobola n'okubeera omuto nga Itongwa nga waliwo gye bakuyita muzeeyi. Sobola okubeera omuto nga Ssennyonyi nga waliwo gye bakuyita muzeeyi nga balaba kisaanidde ng'omutamiivu w'oku kyalo oyo gwe bayita ayeekolera Itongwa ng'atabuse era nga awanda muliro. Kyensobola okuba nga nkugamba, agamba nti abagamba mbu omuntu bw'oba olina okwadressinga pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni mbu bamuwenga ekitiibwa, ye agamba nti takkirizaganya nakyo kubanga mbu ebintu bye bakoze okutulugunya Omunnayuganda naddala omuntu wa wansi ne baba nga balaga obwannakyemalira, agamba nti abantu abo tebasaanidde kubanga baweebwa ekitiibwa, nti era ye bw'avaayo n'amwadressinga ng'amuyita linnya oba mannya ye g'aba asobodde nti temubuleeminga kubanga nti Bannayuganda bali mu bulumi nnyo obw'ekitalo, ate nga nti teri muntu mulala eyabatuusaako okuggyako omukulu Yoweri Kaguta Museveni. Ate ye Katikkiro Charles Peter Mayiga naye mbu babagamba mbu assaana ekitiibwa kubanga ye Katikkiro wa Buganda, mbu okuvangayo ne bamugamba nti Peter Mayiga tekisaanidde, nti ne waba nga tebakkirizaganya naye assaana ekitiibwa kye era bamuwe tayito ye eggwanidde, mbu kubanga Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi ye yasiima n'aba nga amuwa tayito eyo. Ye kyagamba nti kikafuuwe era nti tasaanidde yadde akatikiti kamuwe kati, nti kubanga y'ensonga y'emu ku ezo ensonga ezisumbuwa Ssaabasajja wamu mbu n'Obwakabaka bwa Buganda. Tuli ku Legit TV 256, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga leka comment yo. Ebisigadde byonna butereevu tujja kubanga tubikutuusaako.